era awo nnyini mu Kasambu Okero mulwadde wa sikosero yalina okubuulizawo ebibuuzo buzibu ki obuviira ku sikosero omuntu asobola okwekyawa n'atukobawo ng'asobola okukola ekintu ekyo. Olwo Cousin brother we bwe bamugambidde yeetondera ensi oba bannansi oli kye kyakolebwa nate lwose kyabadde kya buntu wadde bakusalidde n'omulamuzi ayinza okikola nga bakupimaapima balabe. Si kyampaka ekyo muganda nga ayinza okuba alinamu endowooza endala ng'agenda kujulira ate bw'onvayo ne neetonda banzikiriza. Naye mu paati eyo yali yakubiri oli ogamba oli muvumu nnyo ng'ogamba buli ekijja kijje obwenkanya bubeerewo ndowooza buno nabwo bwabadde bwenkanya paati bwagala naye buno ate bwasuseemu okunyigiriza kuba n'obujulizi bwe baleeta si bulambulukufu bulungi. Y'omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Okay, kale nkwaniriza nate ku mukutu gaggadde ogwa Focus TV. Thank you so much nnyo okubeera ng'olaba wonna w'osinziira mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nkugamba nti kyokola kisinga obukulu. Olunaku olwaleero tuli mu lunaku lwakubiri ng'omusango gw'Okero gumaze okuba nga gusalibwa era nga bamusalidde gwa death sentence. Bangi bagitapuse mu ntaputa yaayo naye ate era ffenaffe wano mu Uganda tulina amateeka agatufuga oba constitution kikyegamba. Ekisookera ddala omuntu we bakusalira aba bakutemera okusalira omusango nga guno gwa death sentence waliwo ebigenderwako bifo nga tebannabakola ki kutta. Literally omusango gutegeeza kuttibwa, to be killed. Someone wakakasiddwa nti yazza omusango ogwo asaliddwa ekibonerezo kya death sentence aba waakuttibwa. Naye nga ebyo nabyo tugenda kuba tukoonawoko obimanye era obitegeere naye nga ndi ne Opio ndi Musaasireko ndi ne muganda wa cousin brother ow'Okero yaŋŋaana okwogera erinnya Musaasire naye ekyajja kunsonyiwa agenda kuba naye atuwa biki nga famire oba oliawo bituli ki bye baalabyemu n'obwennyamivu bwabwe ku kino ekyatuuseewo kyabasanze tekikangabwa kino kyabayisiza kitya nga bo aba famire era engeri gyekiri nti omusango gwamaze osalibwa tuli free ogwogerako naye yagamba nti ajja sigala ng'erinnya lye alikumidde mabega wa kamera n'eddoboozi lye okubeera nga tetumulaba mu face. Sebo nsaba mukama wange otubuuzeeko kufe abalabi oba abagoberezi ba Focus TV then oluvannyuma tujje otubuulire biki ebyo byonkubiridde essimu by'oŋŋamba nti waliwo byabuzeemu gwe byolaba ng'omuntu oba nga cousin brother wa omwami Okero. Abatulaba oba abagoberera Focus TV omwami ono bali mu nnyiike ya kitalo nnyo oba naye ng'omuntu nti ekibonerezo kya kalabba si kyekintu ekyokusaagiramu era ekibonerezo kya kalabba si kyekintu ekyangu kyayinza osalira muganda wo n'osigala kyekimu so mutusaasira akaakayiseemu naye mbadde nsaba tuwuliziganye producer omwami ojja mumpeera akatambaala atusaasire naye tetulina kyakkola twagala okumanya sayidi yaabwe kiri kitya era ki ekituufu kiri ki
Sebo Sebo. nsaba oyogereko ko n'abagoberezi ba Focus TV kiti buki oba mwe kyabaleseewa oluvannyuma lw'omulamuzi Okatetyemula nti Okello bamusalidde gwa kufa oba gye bayita death sentence. Mulanda wange mbeera tewoomesa nakabululu si birungi ku sadi yaffe munnange. Nkitegeera ebyo si bye twali tusuubira. niwe twayogera kwegamba ekibonerezo kya Kalabba kyayitiridde kyankanzeemuko ate si nali nsuubira emyaka nga 2 mwamusibye emyaka nga 2 naye ekibonerezo kya Kalabba kinene nnyo kinene nnyo. naye ate pulezidenti alina kusayiningako okukakasa nti omuntu ono attibwe oba tattibwa. So kati simanyi kimu ekibatiisizza ennyo ekibatuusizza ku linesa ate nga omukulembeze tannaba kusayininga. Ekyokubiri wakyali ennaku 14 Okello okujulira oba okugamba nti bye byavudde mu nsala mu mativu nabyo. Era tugenda kuddukira mu kooti naye sajja bano nga womanyi Uganda oba kibagala okuyisaawo ne pulezidenti omukulu ayinza ogwangu okuteekako omuko. Kiki ogamba okwanguyiriza oba obwangu bw'ogamba? Waliwo kigendererwa mu kyo kono mala okuguteekako nti omusango gwadduse sipiidi nnene. Gwadduse sipiidi nnene. Abawujja obunyama bayinza okuwujira pulezidenti obunyama n'omukono naguteekako mu sipiidi. Obadde ku off camera olina byoyogeddeko Onsaasire n'erinnya lyo lyankutte mu bwongo kati. Onsaasire olw'okulikoonako naye kasafesi tugiraga. Mbadde nsaba ombuulire biki ebyo by'olaba mu musango guno by'ogamba nti kyabuzeemu? We natudde awo nali nsoma amateeka akasende akatwala ku LBC nekakyankalanamuko nga amateeka nagasoma naye gamala. Wali ogenda kukuuka mu mateeka? Nagakukuukamu certificate ya LBC gye naye tasobola kuyita na amateeka mutuuvu atulina certificate ya LBC. Anyway, tuveeyo twongereko ku ddoboozi. Tuveeyo naye obujulizi nange natudde mukaawo naye ntandika ogukwamuko ebituli. Otya? Batuleetera footage wa CCC kamera ne tulaga luutu ye Opiyo Okello engeri gye yatambulamu okuva Entinda najja n'agwa ku Jinja Road n'agenda n'ajoininga e Munyonyo naye nga tunaatera okutuuka ku ssomero footage n'abula. Bakoma mulagaawo ng'apaakinze ng'agenda ku ssomero. Omusango gwawedde nga bamaze okusala atutte obuvunaanyizibwa n'engendako ku ssomero ne neighborhood ndaba ekiriwo. Neighborhood awo waliwo zi kamera ezitali za gavumenti. Gavumenti weba eyagala ekintu oba kooti weba eyagala ekintu esobola okuyisa semanist baneiba abo ne babawa footage tekyakoleddwa. Funa evidence ddala Okello yakola ekintu ekyo. Yayingira munda muli n'asala. Ayinza okuba yayingira naye tewaliwo mulala. Okay, nti tuyinza oba yes bamutaddeko baba bamusalidde naye nga tewaliwo ekkobaane kyogezaako tegeeza ng'ayinza okuba Okello si ye yasala. Olina kwayogedde k'omusaayi ko kabadde kati ako? Nagenda nnyo k'omusaayi teyaggyibwako binkumu ku kyambe awo nakituutiramu
okubawo ebituli oba mu bwongo bwaffe mujjamu ebibuuzo. nga bw'onoogamba nti ekyambe kyakozesebwa oba ekyakozesebwa bakigyeko gye bayita fingerprints tezakikolebwako. Twanzijukira omukulu wa forensic eyaleeta obujulizi ku ebyo byali ku crime scene, yavaayo n'agamba nti ekyambe ekitabasobozesa kujjako binkumu kubeera nga kyalina rough surface. Rough surface kisobola okubeera nga oluyinjayinja lwali lukwatiddeko oba okubeerako embeera etaali ntuufu kola gundi ekyo. Awo wennyini era tulinawo ebibuuzo. Olaba n'oba osala enkoko ogirinnya ku byowaatiro naye enkoko eyo ekusammuliza omusaayi, naye abaana abana obudde obwo bwe bakwata okero terifute byonna yonna avaayo alaga mbu omuntu era ajjudde omusaayi, naye ng'ebifaananyi tubiyina kwatulo. Kiri abaana bana omanyi ekigambo kye baleeta omusaayi okumansuka fijibwa guddukirako ne butasobola mumansukira. N'osala asooka, owookubiri, owookusatu, owookuna. Awo no tutazifunawo ebibuuzo. Kiki ddala tujjukire okero muwadde wa Sikosero ekyo kyakakasibwa n'endabika gy'omulabamu newankubadde abaana baali bato naye omulaba embeera luyongoyongo n'asala osooka owookubiri nga ne bw'okutte bukwasa omwana omukuba kibuuku omwana aba yeesika. Sipiidi eyo yagikozesa atya okusobola okusala abaana abo obudde obwo? Awo n'otafunyewo nawe obe question mark ejja. Awo ne question mark nawo ejja. Mu kusooka era abakulaba balagirwa ate omusajja nga yeekyusizza ku byeyogera nga tanazo okufuluwinga omusango. Kugamba naye watuse notandika okubiraba mu kinnamateeka, okubiraba mu mbeera ey'ekikugu nga naba birina ekibulamu. Badefensi b'okero oba bannamateeka b'okero baalaga yeeriddemu ku mulimu gwabwe. Batya kuba mu mateeka abasawo be baaleeta erina okubajjusa obabuuza kajjoji w'ebibuuzo ekitakolebwa. Era awo nnyini mu kukakasa mbu okero muwadde wa Sikosero yalina okubuulizawo ebibuuzo. Buzibu ki obuviira ku Sikosero omuntu asobola okwekyawa n'atukowawo nga asobola okukola ekintu ekyo? asobola ova mu mbeera emutuukizaako okubeera nga ate asala n'abantu bano olw'okuba gavumenti yemusasula okero tyafuna balooya nga ye abeesasulira yeesulirawo ogwannagamba natakitwala nga kikulu. influencer w'omusango gavumenti ate era nekuwa ne balooya abaayo defense kuba mu lulimi olw'amateeka tuba tumita defense. Walingawo defense ze basobola okweripako. Okero omusango ogwo gwali musinze teyalifunye kibonezo kituuka ku sseeryo. Kitegeera muganda wange byonna byonna byandikoleddwa naye nga balooya ezo defense bazirabye ne bakola omulimu gwabwe mu bujuvu bwagwo kuba mu mateeka bakitusomesa. Ekisozo bino byonna mu paati ziri wabyogerako ng'okimanyi emisango tegunnaba kusalibwa. Bw'oba batusomesa amateeka
n'oba muganda wange naye nga nina client awaabedde akoluganda kadda bbali atule mu kkooti mba ndifendinga oli client wange n'okola amateeka kye gagamba kigalagira. Omwami mu final judgment nowedde asobola okudifendinga client we naye yalabiddwako ku butambi ng'asumagira n'okusumagira lawyer ng'alese omulamuzi akola kyayagala. Waliwo basabirayo okukendeereza ku kibonerezo yesuuliddeyo gwa naggamba ebyo byonna teyabinyezeeko era naawo n'otufunawo ebibuuzo lawyer nabo baali mu kkubaane waliwo kye bayisaawo mu byonna ebyakoleddwa ebituli bingi nnyo era kyamukisa mubi simba nafuna certificate ye LDC zerageze n'empuliriza kazini wange naliteyo kwemulugunya kyamukisa mwafabire temalinawo kasente kefunya lawyer wammwe waliwo kuba gyali ku speed mpitirivu singa kigenda mu nnyo ekyo kya famire kuba muzeyiwe taliiwo famire yaabwe eri close eri mu America ne kati buno obudde zibalina kikola nga kyali wange nekyamukisa mubi LDC sigiina sobola kwamala maganduula tulina kudifendinga. Biki ebyo byogamba nti at least byabadde fair mu ntambuza y'omusango guno ng'oggyeko biri byogambye okubyemu ebituli what were things ebyakoleddwa n'ogamba kino at least wadde ki nibyo ky'omusango guno kyatambudde bulungi. Omusango baguwadde obudde mutambula mu speed nga buli muntu kyeyali yagadde awo sigida muzini wa credit baguzza mu public ekyo sikyabulabe ekyokuzza mu public kikkirizibwa mu mateeka kikkirizibwa okuza omusango mu public naddala ngaegyo emisango eri mu public ate nga olaba omusango Mwanga Kivumbi gusaana kuva mu kkooti negugenda ku ssimu bagutwalira wali waddizibwa omusango wennyini tereevu. So ekyo poliisi ekisiga eddamuzi lyakikoze bulungi bwalyo naye biri ebisigadde byogamba omulamuzi anaasonyiwa omwogerako yataddemu feeling ez'obuzadde mukuwa ensala ye kugamba yavuddeko ku ethics z'amateeka olwa bino ebyakolebwa maama w'omwana omu yafeetingira mu maaso ge nga tebannasala yakubyemu n'agamba singa wange kyali badde kitya ate nga mu mateeka tekikkirizibwa yakozesa obusumu bw'amaanyi ng'asala omusango ogwo naye ate olwo kazini brother we bamugambidde yeetondera ensi oba bannansi oli kyekyakolebwa nate lwose kyabadde kya buntu wadde bakusalidde n'omulamuzi ayinza okikola nga bakupimaapima balabe si kyampaka ekyo muganda nga ayinza okuba alinamu endowooza endala ng'agenda kujulira ate bwonvayo neneetonda banzikiriza singa ovayo neweetonda mu lujjudde nogaba neneetondera bannayuganda olwa kino kyenakola mu kujulira eri basobola otwala kano kennyini oba wewaddeko obujulizi amateeka mazibu nnyo ekiteezo omukulu yakikoze akigenderedde nga amanyi kyekitegeeza. Kale atugoberera ku mikutu gyaffe gino okuli Focus TV okuli Ebron Media wamu n'emikutu emirala gyonna wotusanze
nkwebaza okubeera ng'otugoberera, nkwebaza okubeera ng'okikola. Bye twogerako byemu ku ebyo yabadde musango gwokero, era omusango ogugobereddwa ndowooza almost omwezi mulamba ogwokunagwo gwagwetikka. Abadde bagugoberera bangi nnyo bannayuganda abadde interested okumanya biki ebyagubaddemu, naye tukkirize nti gye gugweredde nga death sentence yeweereddwa omukulu Okello. Mu bino death sentence eno etegeeza ki? Nabagambye mu kutandika nti death sentence etegeeza to be killed, someone to be killed, attibwa. Enzita ez'enjawulo asobola okuttibwa nga bakozesa amasannyalaze, abalaba firimu mu birabo olinatula mu katebe ne mukubisa amasannyalaze ako kalabba. Basobola omuteeka ku muguwa ne bakuwanika, omuguwa ne gukwettira. Basobola okukuba amasasi, basobola okukuba empiso erimu obutwa, buli ngeri yonna esobola okukutta bagikola. Wabula kino kikolebwa ddi? Kino kikolebwa singa bakuwa ennaku 14 nga zebawadde Okello nga tonaba kukola apiiru. Wemala apiiru eyo nga togikoze, kitwale bakuwa emyaka 3. Mu myaka egyo 3 osibibwa nga bwe weefumitizamu oba bwe bakubonereza ku ebyo bye wakola. Mu myaka 3 omulina okuva olunaku olw'essalessale lwe bagenda okuteeka kalabba singa omukulembeze avaayo n'asayininga oba nakkiriza ottibwe. Omukulembeze bw'amala okukkiriza ottibwe bakuwa ddeeti nti ze ennaku z'omwezi bweziti ogenda twalibwa kalabba. So yeyengeri oba steps ze twategeddeko eziyitibwamu okubeera nga oteekebwa ku kalabba. Wakyo kye bayita death sentence. Then ku sayidi y'Okello waliwo sayidi ey'Okello gy'alinayo okola apiiru mu mirundi giringa 2. Ekisookera ddala bw'oba toli mumativu ne byasaliddwawo mu nnaku zino 14 ovaayo n'okirambika nti nze olwa ABCD siri mumativu ngenda kuddayo wa, era noddayo n'okola ki apiiru mu gye bayita court of appeal. Court of appeal eri waggulu wa High Court. Wabula ate era bigenda mu court of appeal n'egamba nti ebyavudde mu High Court tukkiriziganya nabyo wano. Ate era awo baba bakusinzikisizza omusango nabo okusinziira ku bujulizi owa High Court bwe yasinziddeko. Naye ate ejjukira si yeyenkomeredde, waliwo ate endala gye bayita Supreme Court. Eno Supreme Court yemala eggobe mu kibya. Supreme Court bw'eragira eba eragidde ekyenkomeredde, ekyo tekiriko kuteesezebwako. Naye abasinga okikola financial olina okuba ng'oyimiridde okufacilitatinga omusango guno ogujja ku Court of Appeal n'ogwongerayo ku Supreme Court. Oluusi abamu bwe balemererwa oba abamu bwe baviirako, naye ng'emisango yonna giri criminal ne gubeera civil nga munene ng'olidde ogufacilitatinga oguteekamuko akasente bagwongerayo paka Supreme Court. Supreme Court yesalawo ekyenkomeredde kuba eyo teriiyo agiri waggulu, kyebava bagiyita Supreme nti yesembayo. Agoberera omusango guno babadde agugoberera, nkusaba nti ebyo bitegedde era nkakasa nti kyoba tutegedde ogenda mu comment section ne bagambye nti ndi n'omu ku bakazini brother wojjukira part 1 ne part 2 y'omukulu gwe nali naye ng'alina byagezaako okuttaanya naye omukulu guno munoonyezaako namunoonya nga bakasala omusango naye ate era n'atalabika. So ampadde nnaku lwaleero okulaba nga at least tuwayamukko naye. Mu kaseera ke kamu kano nsaba nkujjukize bannaffe aba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakolere omukolo gaggadde, bakolere omukolo gubeere talatibu, bakolere omukolo oguvaayo obulungi era ng'enjoga ennaku zino beegamba gubeere gumite. Kola omukolo naawe ogwenyumirizeemu oluvannyuma lw'okugulabako nga guwedde. Ate era ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti bawe gy'oyita business oba business yo bakolere branding. Business yonna yetaaga branding. Business yonna ekisookera ddala branding yasooka oba branding abeera nga marketing. Funa t-shirt gyambale ng'eriko business yo. Funa business card. Funa IDs, identity cards. Funa banners oba stickers. Funa posters ku business yo. Gyekisookerwako ddala okwa identifying nti no business ya gundi ekola ABCD lwansonga omuntu abeera tannaba kubeera ng'agituukako ayinza watajja bimanya. So wekwate Focus Graphics and Branding babe nga bakolera branding oba graphics omulungi ennyo era bakole ne printing ow'ama t-shirt ow'ebintu ebirala byonna ne customized brands. Ne bannaffe aba Bicycle Kick bagamba nti beeyune oze erinnya lya nnyinimu beeyune
osobola okubeera nga oli gumiti, osobola okubeera nga oli omusajja anywedde era ateredde entende, obeere nga odda ewakaawo n'omutima gumu nga naawe okimanyi odda wakaawo era nga teweeraliikirira olw'ensonga nti byonna ebisaanyizo by'ewaka obeera obifunye. Ndi ne omukulu cousin brother owa Okero tuwayamuko ku nsonga ya bino era ne famire ye oba oliawo biki ebyatuukiddwako we byasaliza omusango guno. Wafunyekoko kubaka ku maka kuba ku famire ya baganda bo ne bataata bo biki bye baayogedde oba bakisanze kitya kino ekyasaliddwawo? Obubaka nabufunye naye ebya famire nagamba sijabiteeka mu mawulire. Tobiteeka mu mawulire? Naye nga mulina bye mwayogeddemu nga famire. So what is next for you nga mmwe kati nga mmwe gwe nga gwe cousin brother, kiki kyolowoozaako kyoyinza okubeera nga mukola kati saawa zino? Simanyi oba prison so tukkiriza ntula ku muntu oyo naye ngenda kukola nnyo oba batukkiriza muganda waffe amagezi agenda ajulire addeyo mu court of appeal at least asinziire ku ebyo byetumenyeemuko ekibonerezo kikendeere fanya omusango kwanze nga bwe nagamba amateeka nyalaga kukole kigenda okukola n'ekibonerezo kiri kimaaki obufu bwe bumu ekibonerezo kyali kyavaawo ne Uganda ekyakalabba byonna byonna ayinza otabikola naye ali amagezi ginamuwa agenda ajulire ku kibonerezo kikendeere kosa kyalina nekyasi y'okukendeeza ekibonerezo wagenda mu court of appeal wagenda naye either saladde mumativu n'ensala oba nsaba ekibonerezo kikole kikendeere kiba mu mateeka kikirizibwa kozi bwe bakusiba babala 24 hours babalamu olunaku 2 bagamba emyaka 2 kiteze omwaka guba gumu bagamba emyaka 2 emyaka 10 olwoke bagamba nti neneeyisaayo esobola okuyambako otamalaayo gisobola okuba emyaka 2 emyaka 10 n'olwokuba tutaddewo mbeera yonna n'okuta myaka 7 ne president nyini asobola okuwa pardon n'agamba Okero mumugire neneeyisaayo kuba komera eri commandinga kuba president alina budde obeera mu makomera neneeyisaayo akulira komera asobola okulikomendinga nti bannange bebe ABCD abadde yeeyisa mwana yakayatereera era ebbanga lino libadde lyabulayo ly'emyaka 6 tulikendeezezzaako era mu mbeera eyo nyini kuba anytime Uganda eno oba twagala Uganda eno kusuuza omukulembeze kuba president waffe aliko akuze n'omukulembeze omulala ajja asobola okujja n'asonyiwa abasibe asobola okujja n'agamba nti kati abasibe mwenna abasibe abeeyisa obulungi abasibe ab'ebyobufuzi abasibe sibalina bankoko abasibe mututulina enkaayana ku ttaka abasibe gundi manya namuvuma obusangusangu obutategeereka omukulembeze asobola okujja n'agamba buliyo alina omusango bwe gutyo agende wabweru kikizibwa nakyo mu mateeka. So kati biki osinziirako okugamba nti obukulembeze tebukyalinayo bbanga libula lya myaka 25 kisoboka nti busobola okubeera nga era kibiira kimu kisigaddewo kisooke akulembera bwenjogerako nze sigamye ku kyawe ekibiina kirala akulembera so anytime agenda kukyuka oba tetwagala oba waliwo amusuusuuta abanakitwala bubi
ene time ayina okukyuka oba ekibiina kisigaddeyo lwaki wafamire temusaba wane mutuukiriro n'ennyini aliko ne mumusaba muga waayi tusaba tutenderezaako oba yakyesalirawo kati ate awo obuyinza tabuyina obuveere obudde obwo mateeka yakikkiriza alina musonyiwa lwanneeyisaaye yeeyisizza atya kuba nkugambye muganda wange alina okudduukira mu mateeka bamukendere ku kibonerezo niba mugamba life imprisonment musiba ebbanga bwe byonna lwenneeyisaaye asobola okufuluma nibagambe musiba obulamu bwonna lwenneeyisaaye obulungi basobola omusonyiwa nawagambye nti ono wa life imprisonment naye ne weeyisa bulungi basobola okusonyiwa lwenneeyisaaye kisobola okubeera babasobola okutaako recommendation nti ono okusinza bwe yeeyisiza bw'anaddayo mu community ajja kukolagana bulungi ne banne omanyi emu esinga zero gwebase novaawo oba tolina okusoni eyo nyo ate gwebasibye obulamu bwo osobola okufuna okusoni eyo so kati gwogamba nti at least bwekiba kisoboka mugendere ebbanga lino lyennyini mukole apiiru balikyuse ezo dikendeeza aba okuddamu okwekennenya omusango gwonna era ngenda kulwana nnyo fune ku taata kuba namba esijjene ngenda kulwana nnyo ndogeremukko naye amufunire balooya abatali ba gavumenti ave ku bagavumenti bano babaleke bano bakozese bali ababe ali ku mulimu asobola okuliwawo omubiri asobola okulaba defense zino ezabaddewo ze bataalabye oba ze bayiginonese ne bagamba tubireke asobola omuyirawo omubiri olina kuwayogedde wali aka motive ya gavumenti okulaga nti esiga eddamu zirikola ako kali katya awo sijja kagendamu naye bo munauganda wadde ogobera ensonga eyo asobola okulaba omusango guno zigutambulamu n'emisango emirala gyegitambula osobola okumperera egy'abantu abakyasibiddwa nga tebawozesebwanga ate nga mijwetekke nagyo musango guno ogutoweza nnaku 20 nogwanga gwawedde kitegeeza wandibaayo motives feze tutamanyi zitutalaba kale okuleka nga olina akatelekeeka ku musango ogwo kireka akatereka konna byobadde oyagala byebyo mbyogedde alaba Focus TV nkakasa nti gwe badde agubeera omusango gwokero omukulu ono Cousin brother we ye akubulidde ye byalowooza nti tebyatambudde bulungi akubamu ebituli mu ebyo ebyabaddewo ndowooza naawe olina byolalabye byoyinza okugamba nti kino ne kino kyabuzeemu all in all jjajja yamaze okukola ekyekomeredde era basanyufu banyiivu naye nga byebityo biba of course so asanyusa njuyi zombi era buli omu asigala akiisa ensingo omuze kiyinza kubanga nkusussa wano otherwise okuva gye twatandikidde mpaka wano nze Ade Wilberforce kuno Muyanja obadde ku Focus TV tusikane mu story ezijja mu maaso eyo era nga nkukyaliza abantu ab'enjawulo ku mukutu guno okubeera nga nabo balina bibagattako mu bulamu bwo mu kumanyako ne mu kutegeerako nkomye wano olunaku lwaleero bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi